Tesonga za mutima zezantengula bwenti nenga mugamba mutyaba darling kansubira nti muli bulungi tugenda ku styles abasajja abasinga muli eyo mukola ka style kamune mubeera okwo banange tugenda ku styles tugenda ku styles amwagala omuzinyi otya n'amatira mulekera okuzina abakyala ne batamala mulirwana ozina omukyala n'atamala gwagenda omuleetera obuzibu bw'okwenda kuba naffe abakyala buli lwontuusa bonti ku ntikko ngenda kuba mpulira ka feeling nga nkawulira kazze kangi okitegera ekintu ekyo so darling omukyala ali eyo ng'omwami otakumazisa kola bino eno omwami akumazise okitegera ekintu ekyo omukyala ali nga omwami otakumazisa tugenda kwiga engeri omwami ogyosobola omuleetera okumazisa nga gw'omukyala oba nfuna mukwano gwange kyetugendako right now naye nga kansubire nti muli eyo mwesonza okitegera mukwano gwange olaba ngenda kujja nga newasa bwenti ate ndi mumbeera olaba embeera waneeno sobola okubeera oli mubambiko bwekuzibwe bakitwe olina ayingira olaba sitayiro eno gyendimu bwenti sitayiro eno gyendimu mugulu ogumuguli waneeno mulago gugenze no ku kisenge bwe guti okitegedde nobinonamu bwoti katwe n'akabina sobire nti okalaba naye omulaba engeri gyeneebaseemu ninga yeevunisa naye nga seevunise nembirina bwe nti akatwe n'akabina omusajja nanyingira okuva emabega eyo sitayiro omukyala agiwulira ate nawe omwami n'ogiwulira mukyala n'akuzina wena ali nabagamba abakyala omwogolo waabanga ng'akuzina tekamuko naye ku bisoko lekera okulekera omusajja ekaaba atekamu ebisoko nawe omukyalo olina otekamu ebisoko bitya kitegedde okunamiza booti kanyenye gyetololezeeko embolo y'omusajja ogyetololeze mu maana muli munda omale ogisikeyo saagala omusajja amale mangu kubanga naffe naawe olina okumala ekitegedde mukwano gwange tozina sitayiro emu kugifiirako musajja abeera wakalakate werayo n'okulabira nti azina olina okubeera nga oli mu feeling ema darling tukyuseemu omuleetera endala okitegera omuleetera endala omukyusize okwate piro tugenda kukwata piro okwate piro okiteeke wansi w'akabina esitayiro eyo n'obanga omusajja alina akasolo akampi esitayiro eyo mutuuka bulungi because oba akuwulira okitegedde akuwulira ku eyo sitayiro wotuleka bwoti piro wansi piro yange jangu banoonyeza piro nti oteeka piro bwoti wansi ogirabye n'otuuza ku neeno akabina bwoti bw'otuuzako akabina oba okawanise bulungi gaziri amagulu go oba gasitulemu bwoti kitegedde oba gasitulemu wonoositula mu magulu bw'onoositula mu magulu bulungi wonoomala ogasitulamu omusajja agenda kuyingira kireetaagisa omukyala nga toli mugazi nga nawoba ogaziiza amagulu embolo y'omusajja esobola okufeetinga mu mana okitegedde embolo y'omusajja erina okufiitinga bulungi mu manayo tobola nga mbagamba nnyo abakyala mulekerawo mwegange mwefunzefunze abakyala bangi muli eyo babazina naye temwefunza lwaki omusajja akuzina nga takuwulira making sure nti omusajja wo aba akuzina akuwulira funda mukwano gwange ogenda teeka waneno piro wansi okaziye amagulu n'emmana eyasame bweti weyasama oli abanga ayingira mu kituli okitegera ekintu ekyo abanga ayingira mu kituli kwaba takuwulira naye n'owogaziya amagulu ng'emmana yonfunda bulungi agiseerezayo bwati nakkiriza najjayo ogenda okulaba naye nga mwembe munyumirwa omwami n'omukyala nga mwonna munyumirwa ekitegera ekintu ekyo naye n'obeera n'omukyala nga mugazi n'oyingira ng'ayingira mu kino abakyala tuyige okumima emmana z'abasajja embolo z'abasajja bwe lwonoobeerawo nga tomima mbolo ya musajja omusajja tagenda kukawulira abadde okimanyi ekyo ate nga ekisingira ddala omusajja alina okuwulira muki munda muli eri n'ogisika n'ogisika n'ogizza ekitegeera
olina ogisika bw'ogizza n'ogizza mpola mpola. Njagala ntumireko abaana akale kyantumyewo ku balwadde nga mulabe n'obulwadde baddalenge naye insha Allah bwe kimu kijjaba bulungi. Olina kyolina okula kusaba busabi bw'onoosaba Katonda bwe kimu kiyoyisaawo kino kijjaba fayina ekitegere kintu ekyo. Abanjagala mwebale kunjagala abasharinga abaagala ssenga maaso nobeera n'ogamba nze ssenga maaso kwenfiira nange nkwagala nnyo kibugu. Mwebale kumbeererawo, mwebale kunfolowinga, mwebale kugamba nti yuno ssenga waffe ono maaso waffe nze simuvaako. Nina abaana nga Bukenya nkwagala nnyo mukwano. Batatu Tata Africa nkwagala nnyo mukwano. Masiko mwebale MCO mwebale kunjagala batalimu. Awo batera okumentinga kale omuntu waba akumentinga mba ntera omulawo kitegere ekintu ekyo. Ona abala bakumentinga naye mwenna abanjagala mwebale kunjagala. Oli n'abira n'agamba nti ssenga maaso kyokola nkisiima. Mwebale kunjagala mukwano. Mukwano tutunda amuseereza mmana. Abamu balageko. Ngenda balaga ku museereza mmana waffe. Olaba n'abakyala nga yo omukyala kale feeling olaba zino family planning zitubuza nnyo feeling. Olaba omukyala nga ye ebya serious n'ow'omulimu ansinga otya n'obwokwata otya omukyala otajja funa feeling oba onfuna kati oba omukyala togenda funa feeling okikoze otya kubanga olina onyumirwa nga naki nga n'omwami bwanyumirwa ate kano kamuseereza mana kakuleeteko ne ka feeling okako kateekayo bwoti kateekano kungulu bwoti kungulu ku mumwa gw'emmana kw'oteeka bwoti bw'oteekawo bw'oba olesa embolo y'omusajja ogisaako oyisa bwoti buli lw'ogisaako jjukira ogenda teekako kamuseereza mmana ako n'omusajja ajja kuyingire mu kuyingira mugenda gatta amazzi ago ogenda okulaba nga amazzi gamatuufu gajja kuba kano kabeera just kamuseereza katandika butandisi buli lw'onootandika mpolampola ng'emmana yeseera mulekerawo okukkiriza bateekayo amalusu mulekerawo okukkiriza bateekayo amalusu bwe bakuteekayo amalusu weereetera birwadde okitegedde bwe bakuteekayo amalusu mu kasolo era ngamba nnyo abakyala abasinga mulekerawo bateekayo amalusu okkiriza otya okuteekayo amalusu ng'olina akasolo k'osobola okuba omusajja akasobola okukwata obulungi ne kajja amazzi gaako olifuna dde feeling nga omusajja omanyidde n'oteekayo n'oteekayo olifuna otya obwagazi nga busira agenda kunzina kasajja gateekayo kiki ekitegedde ekintu ekyo naye kano kamuseereza wenkakuwa bw'okateekayo olunaku omusajja afuna n'okateekayo nokulaba nga amazzi gagaddala gajja ekitegedde ngenda kabalagako waneeno akwano neebasisikalinawo buli wali ebbali naye nga mbutondera ddala mikwano abali eyo olwo ate n'ekyokubiri nga tuyagala musajja wategere nti okatadde alowooze ate okayingizayo bwoti wala n'oba obadde mukalu n'oba obadde manyanga onyogoga kale akantu kali kalina engeri gyekakubugumyamu bwe kati musajja naakuyinga nga naawe wennyini owulira akabugumo k'emmanayo naye kennyini okawulira okitegedde mukwano gwange nga naawe kennyini okawulira ogamba keeko okitegedde uno omusajja bwakuyingizayo bwati kyova olaba nga mbagamanyi abakyala oba nga mugenda okwezana n'omusajja wo so ogenda mu kinaabiro gikuba amazzi ogirongose bulungi ogikaza ne katishu kaffe oba ogikaza ne katishu kaffe kwata kamuseereza mmana kaffe kati okateekeyo bw'omala okukateekayo jangu mulomansinge omusajja akuyingire omusajja naakuyingira bwati agenda giwulira ng'eseerera bulungi ate agenda kumanya nti otaddeyo ekintu kyonna kubanga kamuseereza kenna galinga mazzi ga mukyala gennyini ekitegedde mazzi ga mukyala gennyini tegalimu wadde kasu tegakula kati galinga mazzi ga mukyala gennyini omukyala n'omuzina ng'olowooza oli ku mazzi ge ate kati awo neweegattamu amazzi ge gennyini n'omuzina naakufiiringa nga naye n'omufiiringa ekitegedde mukwano gwange nga naye omufiiringa njagala nnyo abanjagala mikwano bye bye anti ndi mulwadde